my baby boo. I'll be such a fight. I'm getting better in kung fu. You should know I got, and you don't need to get me too. I'll be right beside you in anything that you do. If you ever need saving, you my baby boo. I'll be such a fight. I'm getting better in kung fu. You should know I got, and you don't need to get me too. I'll be right beside. Bosha nyimba nzitegeera. Nzitegeera. Kana akayimba ka running yako. Kati akayimba katandika we bati. Anybody else will fight you. Make them come when they're ready, you know. I'll be right beside you, like the wall of Jericho. They don't know, they don't know. If you ever need saving, I'll be running to you. Running. Kade mukano murundi kumwanyi na zina matovu. Ekyabasenzo kumpi n'ekisaawe k'ennyonyi. Kiki? Ennyonyi nga twagala gifuula taxi. Ekigeza nti buli olowoozo ga nti kangendeko Nairobi. Airport eri kumpi. Kale, BBS Telefina ebyokya ku weekend next bit track YouTube channel kwetulina olunaku olwaleero ensonga za kugamba nti bwengamba nti bagamba nti omugole ffe tumulina era ffe tuba naye nga tumulina mu 5. Nkutegeeza nti ku luno shoyo olwaleero obanga tolina kikopo ky'amazzi kiteekaawo nti buli kaseko bwe kakwatira onywako olwendo lw'amazzi. Buli kaseko kakwatira onywako olwendo lw'amazzi. Si mu bubi, si kunyiiga, situwagala tunyige. Ebyokunyiiga twabireka dda mu myaka giri egyedda naye ku mulundi guno. Tuli mu ssanyu lyerere era n'omuntu aninaanyo olaba nti Kathimairo twakatandikiddewo mu bitiibwa ebyenjawulo. Program ebyokya ku weekend Simon Kawalata ne Florence Nampija nze nabasoosedde omugole nze mulina mu 5. So si mu bubi era mubeereko olunaku olwaleero tunyumirwe emboozi ya Shivan. The beautiful mugole asinga smile ndowooza mu ggwanga Eastern Central Africa worldwide. Bana agamba nti muwanye nnyo. Nze Devotion Matovu omusambaganyi ku Telefine yaffe. Ssaabasajja asiima nti abavubuka b'omulembe Mutebi ffe tuba tukwasaganya zino ensonga okutwalira wamu. Celebrity Track YouTube channel kwe tuli. Mu Cabinet Global Service bakutegeeza nti gwe omulenzi ali eyo mwana omuwala ali eyo ng'oyagala kugenda kukolera mu nsi z'ebweru mu Dubai. Emirimu gy'abasikaali ba security guards baabwe oyita waitresses gyonna gye giri anko mukalazi owa mu Cabinet namba eri awo mu nsonda wansi awo mukubireko munoonyeeko ensonga benga zikwasaganya bulungi nnyo ng'ogenda kukolera mu Dubai. Officially andowooza nve mukwerereja nyanjula ekyandeese olunaku olwaleero nina omugole waffe yeefuze wiiki yonna ndowooza bwe tugamba nti emikolo egigaddewo 2020 2021 guno gwagaddewo si mu bubi. Buli mukyala ali eyo agamba nange ndowooza bandibadde bannyanjula ne mpulira ku ssanyu lya Shivan. Kale Shivan ngambe nti nkwaniriza butereevu ku Telefine yaffe ne ku Celebrity Track. So kubuze kuba tulaba. Nsagise nnyo Devotion okunkyazaako ku BBS Telefina. Mbalamusizza mwenna abalaba BBS Telefina yenze Shivan omugole. Omubwati. Wangi? Nkyala Mugabi. Eyabadde omugole wa weekend ewedde nga 6 November. Twakigadde Masaka twagirese eyuguuma paka. Twakikubye bakyanyumya mukolo. Bakyanyumya mukolo gwa Shivan. Wonna international abali Canada abali UK bakwano bange bonna bangamba trends eziri mu Uganda. Mugabi yakigadde. Okikubye mwami Mugabi yakigadde. Nange nenzikiriza. Yesanyu lye nabadde nalyo. Yakigadde. Njatandikire wano nga tunagenda wala. Ekyaleetedde omukolo guno okugwamayo okutabuka ennyo. Waliwo ennyimbo zitegeera nnyo. Nzimanyi bulungi. Leka naawe Shivan. Lindako. Why? Ozitegeera nnyo. Devotion nyimba nzitegeera. Nzitegeera. Bana akayimba ka running yako. Katandika katya. Lindako era lwaki atujagenda mu maaso awo naye nsooke tuwemu abantu akayimba ako. Running to you. Nga katandika katya awo. Nga tetunagenda eri mu maaso wala. Akayimba. Tubewo mu akapera. Kalike wayimba.
nga si kolasi gwe yimba kale yimba part josingo tegeeramu gye weekwata nogaa kati eyo nebonza okusaka omukago gw'ekiro eyo ngikuba budinda ndikuba budinda anti kaakati kolasi ngitegerera ddala bulungi yimba kola running to you I'll be running to you running to you anywhere that you go to running to you I'll be running waliwo party oba teba chorus simanyi bya kuyimba eyo chorus waliwo ngamba eyo chorus gyoyimbye kati waliwo party endala eyolimba nga boogera bona mumanyi tuweeyo party eyo gimanyi eyo party zonna nzimanyi tuweeyo party eyo kati akayimba katandikawe bati anybody else will fight you make them come when they're ready, I'll be right beside you like the wall of Jericho. They don't know what's going on. Monagiso, my baby boo. Oh! I'll be soldier for you. I'm getting better in Kung Fu. Oh! You should know I got it. And you don't need to get me too. I'll be right beside you in anything that you do. If you ever need saving, I'll be running to you. Running. Shivan! Kati nze ntegedde lwaki nze kyemanyi ne DJ mukwano gwe yali ku mukolo yali mukwano gwe yali amanyi ennyimba z'osinga otutegeera kayimba ako devotion kaagala nnyo lwaki okaagala nnyo akayimba ako ka mukwano naye abantu tebakimanyi omusajja yalinga abalaga like omuntu asobola okubeera mu mukwano naye nga mwe ababalaba don't know what's going on temumanyi kigenda mu maaso temumanyi kigenda mu maaso tetweyagala naye temukimanyi omukono guli mu kyenda naye abatulaba temumanyi kigenda mu maaso kyova akayimba ako nakaagala nnyo era nagambanga nga kafulumye omwami wange waali Nyanjula nja muyimbira akayimba ako era nga ngamba ne TV gye ndireeta bwerimbuuza akayimba kemusindikira keeko era dalini bwanaagulaga ojja kala dalini Sandra waffe behind scenes mu kisenge yambuza akayimba kiko omuweereza neera ne muga Sandra ndeka nkayimbe kuva gye katandika paka gye kagwera kuba kandi ku mutima nakalabye nandeka ne nkayimba nakalabye ng'oyimba akayimba nkaagala nnyo nga walayi nagenze ku YouTube nenonya lyrics z'akayimba ako nga buli kyoyimba kyekyewandiika wali buli kyoyimba kyekyewandiika wali kyakutuyamba nga kyokukwata oluyimba olwo oluyimba nno ate munaye olimba oba olwagala oba nze nyimba nzikwata nnyo like life yange ndi muntu like stylist like life stayagala nnyo ebintu ebyo kati ebintu by'ennyimba ebyo oluyimba erujja nga nduwuliramu meaning message njagala oweereza omwami wange ndikwata mangu era nga olaba n'akayimba era ng'ojjeko David Lutalo okunfulumya oluyimba olwokubiri nafulumira kayimba ka Princess Amira oli omwana kagenda katya bananga nkuba nze bannange kanajambu sengeko obuyimba bwange gwe ng'obuyina mu playlist yo kati ataka ka Princess Amira nali njagala kujjayo message nene they don't know what's going on ngate wano ngamba kakasa nti yengenda mwagala era ne nkabayimbira nti ono yengenda mubagalira nabamuzaala bajja kuba empapula kino ekintu ngenda kisosowaza aneerabiza n'abalala oli omwana mpetano wano tubalina butaano tuli ne Shivan omugole yefuze weekend njatuddeko emabega kati wano nga tunatuuka ku nsonga z'okwanjula manyi zijja luvannyuma nga byonna bibadde muyise mu bintu bingi olindako gonzaamuko lindako gweva bwebi Hani Mugabe no mwita Hani songerako linnya lye ogamba Hani yes okay Hani maze nebanga ki myaka 10 bwe down the road mutambuze ekintu kino kuva 2012
Awono wenkubuuliza. Guno tugattawo gwa 11 actually gwa 221. Abaana. Nga tuli ffenna. Baana bano mwefuze ki? Teri kuyomba teri kola ki. Tweyagala bweyagazi twekuba mukwano. Bwe buyimba obwo buwalabye n'essanyu. Batogamba 221 mugaseeko. Mwaka mugata gwa kweza 11. Gwa 11. Wano wenkubuuliza. How did you meet Hani Mugabi? Oba Hani wa meeting oti? Oyo. Namusanga ku campus. Ku university. Nga ndi mu first year nga omanyi ba fresher. Enganjaka. Nga muri buno obwana obunyirira ku university okwo. Fresher nga banonya bu fresh obusinza okwaka mu mwaka obwakayingira. Ne bagamba wali akaana ke twalabye mu first year. Kali kaaka. Ngoyingira mu university ngoli faculty ki? Nali mu faculty ya human nutrition nakola sciences ndi musawo. Ewa. University eyo. Kyambogo University. Wane banda we Kyambogo nali nsomera. Awo wakanti kati boyambuka ko boti katono banza wagulu awo. Ne kati university jembala jenchigalide mu Makerere. Jenkoledde masters. Ono mwana yagambye nti omwana kirabika si wa masters wa masters degrees and degrees mulavu. Jenkoledde masters ate ne ebyobulamu. Mu public health. Mwesanga ku university mutandika mutiyawa yakutandika atya. Twesanga ku university eyo. Omwami wange wa munnabyabufuzi. Yesimbawo kuba guild president e Kyambogo. Mpetano. Shivan. Onakola ko fasidi wa owa Uganda. Omwami kigeze byofuza abitegeera. Abitegeera bulungi. Kuvira ddala ku university. Ne muntebe bamumanyi. Kati ku university awo mbisera bya campaign yawo. Nga gw'omuyamba muki? Kakati ku university. Omanya abakulu babaako n'abantu batambula nabo. Ku kido. Abaka balabika obulungi nga bagalayo muwala alabika obulungi atabaswaze. Kati nga bajja mu class yaffe nga bagamba ali omwana gwe talabye mu first year ajja kikuba. Alabikira ddala bulungi. Kati nga nzija ntambule n'omukulu mu campaign tunoonya akalulu. Kubanga nakyo kyaberanga ku bintu ebisinga okutunda ng'otambula n'abawala abanyirira mu campaign abantu baba bagamba ono naayimiridde. Kati best man we eyabadde best man we ku mukolo yabagamba eri waliyo omuwala ajja kitukolera kye twagala. Ekitegeeza olukwe ne best man luvira ddala 212 ne best man we kyobola batamuva ku kido kubanga yamuletera okulaba ekyebbeeyi. Best man n'abaganda best man yamugamba nti eri waliyo omuwala ajja kitukolera atambule nawe wali ku kido akubeeremu wali nga munoonya akalulu amaanyi gabeerawo nnyo ng'omukyala waali awo ku kido nga mangi. Era yali talina nnyo musirise nga bamulabye talina nnyo bantu babeera nabo bakazi yali ng'abeera mbasajja okusinga kati nga bano abatambula naye balina bamunoonyeza. Ne tubeera awo ne tutambula ne tunoonya akalulu ng'abantu bagamba bannange eri kiriki ya Mugabi erimu omuwala. Erimu omuwala. Designer wa university actually erinnya lye baali bampanga n'akayingira. Designer wa university Kyambogo yonna nali najetikka. Lwenyambala mu mwaka toddamu lulaba mwaka guddako. Oluzze wano toddamu kulabikako. Kebe wiiki eddako. Toddamu lulaba. Olwo luba lugenze lwambaliddwa leero toliraba mwaka gujja toliraba kati nga designer wa university nga linnya. Kibano oli mwana wa mugagga. Divorce nze tojja kunsobola. Oli mwana wa mwami? Ni mwana wa mwami. Yadde muzeeyi wange yatuvaako ku maaso yali looya. Nga bw'oyambala olugoye ku university toddamu kululaba. Mbu Kibani atera okwambala kali akagoye bw'okalaba ojja mufuna. Ne bbaga yaako. Lugoye ngato bbaga embeyambala olwaleero togenda kuddamu kubinda bakopa ku mwaka nga guweddeko. Ate olibirawo mwaka oguddako. Kwegamba nayingira university nga njetegekedde nga ngamba kati ngenze kubookya akayimba akasibo ky'okamanyi. Akamira. Nali ngenze kubookya. Kambayiseeko omwana ono sibokya. Njagala omwana ono. Nali ngenze kubookya. Ng'otoyokya obabula bubabuzi. Ne mbababulira ddala mu campaign. Kati mu campaign awo. Mu campaign nga tubeera ku kiddo. Omwami n'omukyala. Awo watuukira mu campaign. Nga tuli bya mukwano just ntambula naye. Mukwano just bakuleese tambula ne president. President kumuweesa bitiibwa nti alina abookya mu kiriki ye. Ku university awo wonna nga gwe wali wayokya. Nga Kyambogo yonna emmanyi.
batuletedde omuwala banoonyeza akalulu era nga nze wentuuse eddalu lyali lingi nanoonya akalulu nenoonya akalulu ng'abantu tebalonda kati mwami Mugabe balonda Shivani. Oli fresh omulalu tababula ayokya oli fresh owakabi sira queen waffe balonda lwakubanga Shivani. Era abaana nabo bagamba katugende tulonde sire queen waffe yatugambe tulonde ffe kasita tugamba nti teeka wano oyo yeserebu waffe mba fresh abonna wetutiikinga balonda mwami ekigezo oyingira mu university ng'oli serebo already olwo ku ssomero senior 6 awo mu high school wali otya mu high school era nayo naliyo nga ndi serebo abaana nga bantegeera ku ssomero kyawo nali ku St. Teresa Girls SS liri Bwanda Masaka mu buddu awo ekitegeeza mu buddu wali muzibu nnyo nkutidde ku ssomero nga bakuyita linnya kyawo ku ssomero era Shivani nga lyeritunda n'abaana bampitanga nasanga ku ssomero baali bankazaako nasanga olwo abasomesa obaleka otya abasomesa nga banvaako nga balabula binasanga balabula binasanga era abaana bansanga kati bagamba bannange nasanga kati nga bafuuka modo Shivani kuva dda ng'oli superstar totandikidde eno waggulu kati byonna kati ntansi okola gye biva olwo mbuuza awo mu senior 4 senior 4 tuzze ku Katonda emabega era nga wonna oli superstar kati ekyanziza mu ssingo nga mixed ennemye mama wange ne mugamba basomesa nabo bambuzizaako emirembe sikyasobola kusoma gwangamba ne mga sikyasobola kusoma somesa bonna kuva ku baana basomesa bonna basumbuwa bagamba nasanga mujeffe utayayimba omuwala omulungi ow'ebbina nasanga nga n'ebitigula bwenti nga buloyita ku musomesa ensinga ekutuka ne mugamba sikyasobola mixed kubanga okusoma nkwagala nyamba onkyuse nakutwa ku mutwala musingo ne mugamba njagala singo sagala mixed awo bakutwala musingo ng'oli mu class kati ne bantwala mu senior 6 ng'oli musingo Bwanda n'ensomero eyo senior 6 ate teri university yasinga nti kati era abekyambogo nalina kubookya kubanga gye bampa koosi gye nali njagala abekyambogo alina bakola ki kubookya te naalikoze eki nabookyerawo first year nenfukirawo first lady wa university okiyita kyangu divorce Shivani abekyambogo wagenda already oliko fire naliko fire era nga abantegeera abansangayo nga bantegeera already nabaana mu secondary bali bantuma dda kampasa nga bandabamu material ey'obukampasa gwanyumiza nga bampita kampasa nagenda tuka ku Kyambogo ngero banda bankazaako dda kampasa nga bamanyi kampasa era nali material njirabika era njiyingidde oyingira mu university nga wave nno babulabuzi oyingira wali ku campus first year ne bakuwerawo obwa mukyala president first lady okitegedde first lady neera nga neno mu secondary era olaba nga abaana era bagamba banaye kampasa serebu waffe koosi yo labika gye baali bagamba abaana tasaana na mu sciences era mu science waba nakola PCBFN okakasa nakola PCB ate nenjiyita bulungi ndi mu science devotion nkola mu ddwaliro era kati ebigambo bitanze okunzigwako nze ndi consultant mulamba byembadde nze nabyo ogenda otemako koota oli mu science ndi mu science ogenda ofuuka mukyala president nga ndi mu science course science course yokka eri ekyambogo bagiyita bachelors of science in human nutrition and dietetics tujanjaba basawo ba sukaali pressure ulcers n'abaana abato weetala kati nkulaba ng'oyita awo kugundi awo ku street z'ekyambogo awo waliwo awo ku faculty tunoonya kalulu olwo faculty eya human nutrition and home economics mu madirisa ng'oyitaayitawo bano gamba okiridde paka mu west end west end ngimanyi ekyambogo eyo ngimanyi kati nga lwowo otambula bagamba nti mukyala president wuuyo kati olwo nga tukyali mu campaign abaana nga bamumanyi bulungi kati tutuuka akalulu kaggwa ng'omanyi abawala awo kyova olaba mukolo n'abadde nnumiza ddala abantu abaana awo bannange president n'ayitamu n'olugirudi n'ayitamu tugenda mugwa mu kafuba bannange oba tunakwata wa bannange ng'ayiseemu nga omanyi oyitamu ku bwagirudi obeera sereebu abayitaayitamu awo nga bagala mukwatako nga baga bannange n'ayitamu tugenda muwanga tugenda kumukwata tutya tugenda musitula ng'ayiseemu kati olumaze okuyitamu embeera yali etyawo kuyitamu bannange nze ne testi ze nayinaku olwo saakola nakubira balekitala ne mbagaba bannange akalulu kampu bamusooke munneesonyiwe
nina mukwano gwange gwe tuleese kasita tuwangula ebyokusoma munambulira nenga mzee yangamba mwana gwe nakulabye ku Bukedde TV nakulabye waawo oli mu bululu nakutwala ku university kusoma oba kunoonya bulunga daddy bino tojja bitegeera bulungi njabi kunyonyola nga tumaze okuwangula akali nzijukana kavalinga ku campaign za Kyambogo that was 2012 2013 mwe yayitirawo omumanyi oba aliza 2012 ekigeza nti wenalinga mawulire omukulu yalinga mu ngayikarakasano galawo mwaka mu district ye Masaka mu bendo lye Buddu nagukola nagutegeka ngamba guno omukolo gwina okugalawo omwaka musaza lya Ssaabasajja lye Buddu musaza lya Ssaabasajja lye Buddu nagamba omukolo nkola gugalawo mwaka era bwe sikituukako gujja kuba gunemye naye tenze okulemererwa nnyo noona wangi okulemererwa shiva nyo noona nnyo noona ate akayimba tewalabanga nnemeddeko nga ngamba eddoboozi obalikiriza obaliganye nnyo okulemererwa watuuka walinga kagwayo wakola otya okulemererwa nnyo noona abazaalo byonoona nnyo noona waki Shivan sikiriza olwomaze okukola akalulu campaign ku university bimuyiseemu kati ate omukwano guno ogwewaka gutandika gutya kakati omwami wange yawangula akalulu ne bamugamba akalulu ako kawangudde lwa mwana ali mu first year buli muntu alonze agamba tulonze lwakuba muwala oyo sooka serebu mu university amanyikiddwa superstar kati otwalabanga ate atambulira ku oyo nga ffena tulina okukola ki okulonda oyo gwatambulirako kati n'agamba kamuwa obwa vice guild president n'agamba kampa obwa vice guild president abukuwe first lady nga tananfulolo first lady antwala mu house olwakusembeza ansembeza mbeere vice we abaana nga bagamba nedda temugenda tumanyirira ate nnyo mu university ate superstar waabwe bamugobye omwana gwe tubadde tumanyi azinira ku bidongo akola ki anoonya akalulu ate mumuleete mufuge naye tetugenda bikiriza yanoonyeza akalulu byawedde kino ekya first lady oba ekya vice akite kati webangana ku bwa vice nekimuyisa bubi nangamba mbadde nnyina ebifo bibiri ku mutima byenjagala okukola ki okukuwa naye kya vice bakoze eki bakiganye ekifo kyengenda okukuwa kyekigenda okuba ekifo ekisinga mu bulamu bwo nga kisinga n'ekyo ekya vice kuba bino ebya vice bibadde bya ssente ofunayo ssente n'okola ki kifo kyengenda okuwa kyekigenda okusinga mu bulamu bwo bwangamba ne mugamba kifo kyengenda okuwa kyekisingira ddala n'ekyo mba ndi awo nga tutegeka zipate kwekulisa kalulu tugenze mu bantu abalonzi era ntambudde naye twebaziza abalonzi banange mwebale ebifaananyi bifuluma bwabeera ku kido wali ku kido kumbe bava mu byakunoonya akalulu ate bo ne bambaliza ekifo ekirala naye nga nze nkyali mu kukyamuka kuli nti tuli mu kwebaza tulonze tukyali mu kalulu kumbe bategesedde ogufo gwa first lady nze simanyi ye yakugamba nti n'ekifo kyenjja okukuwa yangamba nyina ekifo kyengenda okuwa ekisinga ebifo byonna ate nkimanyi ojja kukyagala ate kati yansanga ngomanyi obeera ku kampasi naawe buli muntu era aba alinze omwana nga amaze okusoma oleeta mwami yansanga siri naive lindako omwami yakusanga toli ki naive nali nange ndi mu process ngoli ekitegeeza nti yakusangira ng'oli mu process enoonya kabiite teyakusanga oli ki yansanga siri naive wali mu ki nali mu process by process kitegeeza naye weyajjira ne mubanga muli connected era pati ezo ez'okwebaza abantu okutulonda abalonzi twagikolera wano ku White Sand Beach twagikolera ku White Sand Beach n'abagamba bannange kati twebaza n'abatuyambyeko mu kunoonya akalulu abasinga mubadde mwebuuza anoonya akalulu ali atya twala omukisa guno okubatuusaako agenda okubeera first lady wange owa Kyambogo University nawunga nga tokisuubira nga sikisuubira yakyogera nga oli mu bantu fresh obere first lady ewaani tebabikiriza nero wali superstar nali superstar era buli muntu yagamba tukkiriza kuba omwana serebu mwambazi university yonna yajeetika omwana ataddamu lugoye ate bw'oleka oyo ogenda naani nenkikubira ddala nembeera first lady kwolwo olunaku nakwanjula mukamba njule first lady wange owa university kupata emuyozaayoza era trips zonna
eza university nga ngenda naye wangi bagirudi babatambuza nafunirawo passport nze ninye nnyonye lundi gyotabala wulira kwolwo nga mumaze okwanjulayo passport wali toyina nali sirina bakufudde first lady banfudde first lady ofunye passport natunulira passport awo nalabira ddala nga ebyange mukama yabikutabitadde biri ku bbaati tukyalira Shivani atunyumyamu mboozi olugendo gye luvudde essanyu mwalaba lingi ku mukolo abasinga temwategeera lwaki Shivani musanyufu nnyo bw'ati naye olabira ddala nti background tebadde nnyangu essanyu liviiridde ddala wala myaka kati 10 angambye bayingira mu mwaka gwa 11 wa celebrating like mwaka 2021 mwaka gwa 11 nga beeyagala n'omwami Mugabe. Yes. Awo tugenze passport ogifunye wagifuna oddawa najifuna passport omwami wange bamuwa trip ya Netherlands nga ate university funding guild ne first lady we era guild president yekka mu Kyamboge yasooka okulaga omukazi officially abalala babeeranga mbumoli bamugala leta first lady otambule naye ayinanga 8 tuba tukyali bavubuka ayinanga 8 ga kati ndeeto ndage ebintu omwami wange byatandikira ku original from day one ku lunaku olwasookera ddala original first lady wange yono sibifunanga mu duplicate tofunanga mu yadde kyekango kyonna front line buli wabeera front line mukyala we front line mina abawala ababeera mu nnakumbu ate banange omusajja ate naye ali mukamoli tandaga mu bantu ze bisibimanyi omusajja abadde akuteeka ku mwanjo paka kuwe twatuuse ku mukolo kati ntebe yonna gye twazimba ntebe gye tubeera yonna buli muntu amanyi mukyala Mugabe nze siina bajja bange bwe nabadde nnumya ku mukolo lyabadde essanyu tujja tuukawo awo tugenze Netherlands omukulu bamugambye mugenda Netherlands kwoli ku nnyonyi mugirinnya gwe gwali gusoose okulinya ennyonyi gwe gwali gusoose sijja kulinya kati twagala tunyuze ku experience y'okulinya ennyonyi omulundi ogusookera ddala Shivani tunyumize engeri omulundi ogusookera ddala ng'olinnye ku nnyonyi kiwulika kitya bannange naye bakugamba nti enkeera mugenda wawulira otya nga muli waka weebaka kutulo neebaka kubanga nalinga kale y'ennyonyi si gwe gwali gusoose yenga y'okugirinnya era waliwo olwo yasooka okugenda nze nesigenda naye ne tumurekera ku airport ne tumutwala naye yali chairman mu committee ye nga guild ne tugenda ne tumutwala ninjiraba nenga nemba mugumu nengamba kayanyangiddeyo nti ze first lady njagirinya kabubeddi njagirinya era ne tugenda ne tumurekera kati kwolwo lwe twali tugenda na parkinga bulungi ebintu nga ndi musanyufu ne tugenda ku airport bulungi ne tulinda awo ne tukola ne batucheckinga buli kimu ne tulinnya ennyonyi naye nawulira essanyu awo nga otuuse wali mu kadala kana akayingira ugenda okuyirinnyira ennyonyi awo ng'owulira otya mutima nawulira essanyu lyali lingi nga weesunako ogamba nzaani aliwo nzaani kubanga nali ndaba ebintu mbituuseeko mangu abantu abamu batwala obudde nga yakalaba omuntu n'agamba kamwetegereze kakole ki naye nasanyuka nze nali nyumiza abavubuka nti my first time okulinnya ku nnyonyi nabeeramo ne nzuuka nga neekoonako ndi ku nnyonyi ne bangamba nina amaalo tunyumize ku experience y'okubeera ng'oli mu nnyonyi awo ng'egenda kusimbula nga kyali kulwaniwaawo nga ekyetoloola wano ngeyagala okusetinga of course basooka ne babagamba mwetereze musibe belt ng'olwo owulira otya muli nali naye nali ku siti emulirande ddala namugamba sinza tula ku siti ng'ogamba nze kankunyweze namugamba ntula naawe kati wano ng'esituka awo yantunuulira ng'aseka nga yagala kulaba reaction kubanga ye already yali yagiri awo nga muli bwe muti ng'etandika bweti nantunuulira bwenti nga ndaba nga nsanyuse ne munyweza n'agamba ndi happy nti no dream yo ogifunye kubanga wangamba ogyagala kati ndi happy nti at least you've achieved mutuukira mu kibuga Amsterdam ne tugenda Amsterdam ne tulya ku bulamu ne tulinnya zi train ne tulambula ne muyita mu ttano bannange ngabba abaana ba university kyebakanya okwoza naye abaana abo balidde ssente zaffe kati bali ku ssente za guild figo beyagalira wano wenkugambira ekintu kino sooka ogulewo abantu bakulabe baagala kundaba bakulabe
abantu bantambuza nnyo dda bannange temwalirabye feesi yange kati bagenda kulaba bulungi tuli mu Netherlands Amsterdam tujoze Metron anti designer wa kabiro na kulwale twamulese kubira dala Cambodia mpetano tukyagera maaso ne Shivan gwali eyo tunyumya kusanyulirire mwalabye ku mukolo livaawa awono tumaze okulinyenye tugenza Amsterdam tuvudde Amsterdam tukomyewe Uganda tukomyewe Uganda tweyagadde bannange awo nga maze okutongoza mbulungi bamaze okuntongoza n'ennyonyi nzirinnye abana bagamba bannange first lady ye yati ngolwezi olukwata ko ulira otiko nga luyika yamfulire essanyu bannange ye omwami wange simanyi ngeri gye nyinza mwebazamu kuba okuva we namusinkana buli kimu kitambula soft life buli kyenneetaaze mu bulamu bwange buno obw'ekivubuka bwe ndimu buli mwalabye yali egombye okutuukako mbituuseeko kyova nasanyuse nnyo nga ndaba byonna byabadde alina okola abikoze abavubuka abikoze twasooka kutyamu kontika speed nga kanje omukulu kwantwalidde omukulu saatyalwa nsonga nva ku lunaku enamusisinkana mwami atya Katonda manyi abasajja abatya Katonda tebatera kusangika mwami atya Katonda kati ngolaba n'ebintu bye n'ebikolwa bye yadde abitwala mu speed nti alaba kino kyetaaga akikoledde muntu atya Katonda saamufunamu nkenyera kubanga mulimu abavubuka abamaguka n'olaba akola kino speed weekend onjadde weekend yakola byenjagala mu budde bwabyo byonna abikoze mwetegereza buli kimu kye yalikoze akikoze ne tuva ku university nga tukoledde ddala erinnya abaana abasinga bewala byawo mu bako babadde nga mulimu ab'ekyambugu baali tebakikkiriza nti jjane yaffe esobola egenda kutuuka awo baali bamanyi egenda kukomaawo excitement eyo gye muyina egenda kukomaawo era devotion kubulira obanga oyagala muntu yagala muntu otowuliriza bigambo by'abantu okyagedde bamugamba oli musirise toyinza kufuna muwala ayogera bw'atyo abeera bw'atyo omuwala life is kyacakala oli musirise ng'omukulu bamugamba ebyo n'abagamba gwenjagala oba muwogera oba temwogera gwenjagala era best man we yaŋŋamba bannange ebigambo byatukalira ffe ku matama tetukikkiriza nti ffe abazze mu lujja luno okwanjula kubanga twali tumanyi ogenda kuva ku university omukulu ng'agenze osigaleyo kubanga yandekayo emyaka 2 yakola engineering ye yagraduating amangu n'andekayo kati baali bamanyi ngenda tandika te bulamu bupya umbe ffe twasigalayo mu cover zaffe mwasigala mu connectivity anti bagamba ba university bafumba weekend ze tubeererako free mujja ne musimula wagulu ku gas nze buli weekend nabeeranga alina omwami wange ku kidonga tukyakalamu tugendako ku beach we mulabirirako nga nzirayo ku campus ng'olwenzi lusanyuka ng'asanyuka awo ng'agumanga amanyi yadde yandekayo nkyaliyo kati mwasooka okulwawo kubeera wamu nga temunaba kugenda waka wamu oba mwasala ne mubeera wamu jasino kibuuliza bali eri baba abatali mu kamera kibuuliza bali eri kati kankubuuze kino kati kyakutwalya bbanga kyokke kale ogende uwe nga mubeera wamu ku weekend ku weekend nga mubeera wamu kale ngokale okusulayo kale kyeŋŋamba ng'osula uwe kyakutwalya bbanga ki we yali guild president omanyi baba wa state house gye basula ba guild ng'osula mu state house yalina state house gyasula then bakuwa n'enzirusi mwotambulira kati naye nga nze driver we nga nona kostero nantwala n'ensoma n'amala n'anziza nga togendayo ku state house kale nga ŋŋendayo ne bakwano bange omanyi bakwano bange ate bakyamuka nnyo nga tosulayo nga sisulayo bakwano bange bakyamuka nnyo ffe baani ababeera ne first lady wa university abamanyi guildi bate bakyamuka nnyo nga mbatwalayo ne balya ku byokulya ne banywa mu fridge ne balya ne babeera awo kale nga bali happy kale kati awo nga bali happy kati ne tuvaawo kati kyeŋŋamba kale nga mutansa okubeera wamwe kino jasimbuliza bana abali eri ebweru nga okutandika osula ewuwe kale nkyogedde otandika osula ewuwe ng'amaze osoma ng'amaze kuva ku campus ebbanga eryo nga togendanga kusula nagendangayo ewuwe nga muyambako nkugamba omwami wange atya Katonda ate omwami wange mulokole Shivan ongera okugumiza akagamba
tulina sugar Arafat ku kamera. Omanyi lwaki nkugambye ne we yantwalanga speed. Saafunanga munkenyera. Kubanga yalwawo nnyo okuntunuza mwezi ensonga. Ng'akola ebintu byenjagala n'antwala autu n'akola ki naye nga omusajja okugamba nti ate kino nga yalwawo nnyo okuntunuza mwezi ensonga ate ng'abavubuka b'omu Kampala muno bajja sipiidi ne wiiki nnene lwasose naga nti ono omuwala mufunye mutaddemu ssente ayagala zakutaddemu ozisasuliraawo nga tonneeyongerayo batwala sipiidi naye ye yalwawo ne ŋŋamba ono nno ye mutuufu namulabirawo era omwami wange ye musajja gwe nafuna ne siddamu kufuna kirowoozo kyakufuna musajja mulala era okuva lwe namusanga obulamu bwe bwatandikira paka kati hani wange gwe ndi naye omwami wo enamba nagisevingamu eriko baby boo nakajja mulimbo running to you ensinga okwagala waka muyita hani phone contact ye mweleta sugar endala baby boo sugar Chiaka noli chali wange alina omukyala nga amuyita nnyo sugar yeeta nnyo sugar Arafat ye sugar Arafat yali ku kamera ye sugar Arafat Chiaka naye takyamulina ayina erinnya lya baby wange kamusuulawo aka baby kagobooli sente zaggwawo ne bagobooli esaati erya muzimba mu ba baby bamanyi okudduka sente zamugwako oyo gwe yalina ku sente naye ka baby ke kala kaziweddeko yateekako njaba ate nze bwentyo si bwendi anti kati awo tugambira nti oli wanjawulo nze nga njogera amazima sikeerangako nenoonya musajja akozeeko ssente sugar Arafat baamugoba nedda bye nanoonya musajja ng'atya Katonda ng'atajja kumpa ekitiibwa nga mukazi we kasita ofuna omusajja nga akola ebyo ebibiri aba tayinza kumanyiira omusajja ng'atya Katonda nganze mubwamu ebintu bwe ntya Katonda anti oli wangabi oli mwanyinazi otegedde oli matovu nina matovu yongero bakakasa abengabi bwe tutyo nti ffe tutya Katonda ono mwanyinaze era abali eyo nga muwasa omukazi yabimba nagamba ke kali kutanda ne kakusuula kuwenga byensambaganya gwe mukolo ogwo gumwalafu ono wetuulira nensalirako bafujjo nange kansaleko kulwekyo tusazeeko fe abengabi ate n'otugamba ki tuli basambaganya temwina bye mutugamba tuli basambaganya oba munyiize oba temunyiize tebitukwatako tetubaawo okusanyuka ne shivanize emboozi egenda mu maaso tubaawo okusanyuka omwami atya Katonda ate musirise ate akuwa ekitiibwa ekikusaanira nga mukazi we toli musanga nti oba akayidde eddoboozi buli kimu ne oba olina kyokoze mpola mpola naye hani kino naye ampita hani anti bw'akuyita hani olira otya muli bulungi like agonzamuko nti hani yes atya hani amanyi notidda bolinga ng'olwo kimususseeko laba erinye ku jjoba Shivan, waki otandike kashoka ku TV bo osobola okwogera ku TV ize nkuli komendinze ondikomendinze matovu katulabe maaso eyo kati gwoli mwanyinaze nkugambe tandikawo sho nze nja kubeera producer awo nti kati tuusaamu wano kola bwoti wakati kyemmanyi kiri kimu abali ebagamba nina essanyu lya Shivan ekitegeeza nti ne ka smile kaddala abantu bali balowooza nti smile oteekako nteeke bwoti eyo plastic smile ogifunanga olaba n'omusajja oyiya biyiiye oli mu bigatta omusajja wabbye wa muntu oba omusajja gw'omukasa okola ekintu naye nze nakola okukyala e Masaka awo okukyala just okukyala okukyala kyali kitya twakola okukyala matovu ng'ogyeko kwanjula bino byemugalo bino ebyadde biwero abantu nagenza okutwala okwanjula nga bakisuubira kubanga kyebalaba mu kukyala okukyala kwali kutya okukyala omwami wange yantwala e Nigeria bayitayo Lagos kaddemu ako omwami wange yantwala e Nigeria nze vacation zange liivu sizimalira mu Uganda ku mulimu omwo bakwadde liivu ya wiiki 2 bati mubire ate muliranye kisaawo love in the air kisaawo kirengera nti tusula Ntebe airport yiri
Kyekyatusembeza entebe kubanga ennyonyi Kubanga- twagala gifuula bugaali. Lindako ekyabasenza kumpi n'ekisaawe N'entebe. kiki? Anti tusobole okubeera nga buli twagalira flight twetolola ddakiika. Ate bino gyamu enansana atukutte gyamu akaleerwe nno. Wano. Dakiika 3. Mu Kitolo. Okiriddeko airport. Okiriddeko airport otuuse. Flight ne bwa saa 8 ove wakasawa. Kadde mukano omulundi gumu mwanyi na zina matovu. Ekyabasenza kumpi n'ekisaawe k'ennyonyi kiki? Ennyonyi nga twagala gifuula taxi. Ekigeza nti buli olowoozo ga nti kangendeko Nairobi. Airport eri kumpi. Ogamba bugenzi. Bino bw'ennyonyi yakulese ate jja. Akatabo tekajjula dda. Akatabo ate passport yange njirese waka. Yajjula. Oli mu yakubiri. Ate omwami wange yasooka okujjula. Yasooka okujjula. Yasooka okujjula. Namatovu. Wangi? Kyali kitya? Nagenda. Nja kuwa ku bifaananyi. Mwagenda e Lagos. Proposing. Proposal yali Lagos. Omuliro mwami akutwala Lagos akugamba nti mugenda kola. Lagos Nigeria. Ngo yakutwala agamba mugenda kola ki? Muwerekerako yangamba alina ebya business byagendako muwerekereko. Naye nga trip yali majorly, mainly ku proposing. Akaweta navayo nako. Neba anandabisa ku wedding ya mmwe. Anandabisa ku wedding ya mmwe. Tugenda kikuba. Ekoti oba n'agijjawa. Ogenda jingulira. Ngenda kugulira kubanga bannange kigenda kusinga ate kukyali ku introduction. Anatulabisa ku wedding. Engagement ya will you marry? Era omuko mugambe. Omuko. Amutereko ddala wali ku mwanjo. Omuko yalidde ebibye. Omuko yalidde ebibye n'asanyuka. Anti buchembuza wedding egenda bera omukulu waliwo wambigambe bantu bataza okunsoseka engambo. Awo tugenda genda ku wedding wegera bera. Omuko mugambe nti waliwo ne mukomatovu ali eno naye mutereko ddala ku mwanjo wali. Wankoze bubi obutajja n'abaterefayina kwata mukolo kubanga ekyabadde wali enkoko buli eyakula ne Shivan obe eyamubuulirirako nti banange omwana omuwala agumiikiriza n'afumbirwa n'agenda mbitiibwa yafunye enkoko yafunye kanzu yafunye baasa. Kale wulire baasa. Gwe gwabadde omukolo. Kale wulire baasa ngeyo nga saafunye. Tewafunye wankoze bubi obutajja. Nendo ozanve wano nayo. Si mu bubi. Ajajikuwa. Ajajikuwa. Olwokuba omusanze taliwo nja mugamba mukoma tulina omukoma tovu muko w'ensonga ndina matovu. Wano. Agenda kuwanyi nga tugabana alinnya. Nga yanyize agabira buli omu. Baba netolode bonna. Kugambye buli eyalera. Tusomeo koma akomeo mama. Eyalera nna matovu ba mama banabe wakabe twakula. Ndoza jamu kubire simu nga tukyali wano mugambe nti wendi. Akuwe. Anjoche. Ayina okunjoche. Yafe tocha bocha. Anjoche. Okay, Shivan. Ebyo byonna tubiku. Omukulu yaje kugamba. Omukulu ya proposing date ey'okukyala nga tuli Lagos. Nangamba ewammwe njagala bandabe embutongole ebintu byonna tubyekoze. Njagala bandabe embutongole ku lunaku olwa birthday eyiyo. Ekyali mu kukyala twasayirako keeki ya birthday nga tuwulira essanyu ly'okukyala n'erya birthday. Omukulu n'abasuubiza. Awo wennyini. Abatulaba eno party esooka tusooke tugikomye wano. Tugenda katika tugenda baleta party 2 kati ebibadde bino bibadde mu party esooka aliya wa subscribing party 2 is loading mu bitibwe byenjawulo so temuvaako tugenda kujja ne party 2 tugenda nyumya ku mukolo kati mu party 2 tugenda kunyumya ekyali ku kwanjula ne date y'embaga yaddi okukyala kwali kutya byatambula bitya sugar alafa ku kamera mukano tegulabo service akutegeeza nti muganda wange wali eyo ngwakola mu nsi ya Dubai emirimu gyegiri mingi ba housemaid ba waitresses ba security guards emirimu gyegiri wekwate Uncle Michael Mukalas wa Mukalnet enamba eri wansi awo olaba Mukalnet gikopeko giwandike nenze nkutegeeza nti party 2 ategenda kuba lubabu nnyo tovaako weekuumireko subscribinga sugar alafa ku kamera ekifaananyi agambe kansiiga omugole alabike nti alabikira ddala ng'omugole era ng'omugole agaddewo 2021 tovaako weekuumireko nange ngenda kuba kwa party 2 just mu subscribing